Mugamba mutya mwena abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekyala likinga video kati olunaku olwaleero mbaleetedde eddagala erigenda obbayamba ku nsonga y'okusannyalala wamu n'okuzimba emisuwa. Okusannyalala nammwe abazimba emisuwa mbaleetedde eddagala lino ligenda kuba libayamba bulungi nnyo. Kusookera ddala okusannyalala mulimu abantu abasannyalala nga tugeze ng'obadde otuddeko butuuzi awo ogenda okuvaawo nga amagulu gasanyaladde. Ebiseera ebisinga awo babeerawo, n'abalala osobola okutuula tugeze mu mmotoka naddala nga babanyiga emmotoka ez'okwenyiga ezo zibeera mu byalo, ogenda okuvaamu nga wenna osanyaladde. Obuzibu bubeera buva ku ekyo olw'ensonga nti babeera bakunyigiriza ng'omusaayi tegutambula bulungi. Naawe abeera atudde n'otuula wantu wamu tugeze waliwo abeebaka ogenda ozuukuka ku makya nga wenna osanyaladde emikono. Ebiseera ebisinga abeebaka abasanyalala basanyala nnyo obukono oba emikono ogenda okusimuka ng'omukono guzitowa gusanyaladde. Nammwe mwebali n'ebiseera ebisinga mmwe abasanyalala mu buliri n'okera ku makya nga wenna osanyaladde kibeera kiva mu kubeera nti obeera teweebase bulungi. Ekirala omufaliso nga si mulungi, kwegamba obuzibu busobola okuva ku buliri mu ngeri gye weebaseemu. Naye mulimu abasanyalala obusanyalazi just obeera atudde awo agenda okusitukawo ng'asanyaladde, omugulu nga gusanyaladde n'asanyalala omukono. Ndi ku mmwe abasanyalala nga just oli awo otudde butuuzi, tolina kyokola, tolina kyonyigiriza nti oba omubiri ogunyigiriza, naye n'otandikira awo n'owulira ng'osanyaladde ne kikutabula. Ndi ku mmwe. Nammwe abazimba emisuwa era nammwe njagala muwulirize bulungi nnyo. Kati funa eddagala eryolaba ebyo bikoola bya jjambula, bikoola bya jjambula ebyo byendi mu kuteeka mu sefuliya byolaba. Lino eddagala ligenda kuyamba bulungi nnyo gwasanyalala, gwasanyalala naawe azimba emisuwa. Fumba ku ddagala lino onyweko olabe engeri gy'onaabeeramu, ojja kuba ofunamu ku nkyukakyuka bulungi nnyo. Okutogenda kuddamu kufuna kusanyalala okwo okwangungu okwo ndowooza bamukutegedde bulungi. Abantu abasanyalala otudde awo olambikiriza bulungi nnyo amagulu, naye ogenda okuwulira ng'okugulu kusanyaladde, ogenda okuwulira omukono gusanyaladde, olina obuntu obukufumita mu mukono tobitegeera. Kati ndi ku mmwe okusinga. Omanyi waliwo okusanyalala, ng'okusanyalala okwo kuzze lwa kubeera nti oli mulwadde wa sukaali n'osanyalala, oba ng'olina puleesa n'okubibwa puleesa mu kitundu ekimu n'osanyalala ennaku zo zonna siri ku ggwe. Ndi kuwona asanyalala obusanyalazi n'amala n'akola ki, n'atereera. Kati ekintu ekyo kijjawo. Eddagala lino lyolaba lyendi mu kukulaga, ako kayitibwa akakomera. Ndowooza mukategeera bulungi nnyo. Ako kakomera nako kagattemu bulungi nnyo. Akakomera nako kalungi nnyo mu kujjanjaba gwabeera asanyaladde. Okafumbira mu ddagala eryo, tulaba ebikoola bya jjambula ne tuzaako akakomera. Kugaali tugenda bifumba bulungi nnyo. Gwe omulwadde gwafuna obuzibu obw'okusanyalala, azimba emisuwa, bigenda kuba bikuyamba. Kati ne tufunye ebikoola bya ovacado, tufunye ebikoola bya ovacado ne tufuna akakomera n'ebya jjambula. Okitegedde bulungi nnyo. Ebikoola bya ovacado tubitaddemu bulungi nnyo, ne tufuna ebikoola bya jjambula ne bino tubiteekamu, ne tufuna n'akakomera ne tubigattamu. Kati tugenda biteeka ku kyoto bitokote. Okitegedde bulungi. Bigenda kuyamba okwejjanjaba, okuzimba emisuwa n'okusanyala buli kaseera. Kigenda kuba kikuyamba bulungi nnyo. Lifumbe liteeka ku kyoto kati nga bw'olaba litokote, liteeke ku kyoto nga bw'olaba. Nkugambye tutaddemu ebikoola bya ovacado ne tuteekamu akakomera wamu n'ebikoola bya jjambula birungi nnyo. Bitokose bulungi byolabe nti biyidde, otandike okunywako mpolampola. Nywerako mu kipimo, si kunywa bunywi. Tugeze ku makya osobola okunywayo akakopo. Akakopo ojja kulaba akakopo k'eŋŋenda okusenesaamu awo akayero. Ku makya osobola okunywamu akakopo ako n'ekawungeezi n'onywayo akakopo bw'otyo, n'enkeera n'ofumbeera era n'onywayo akakopo ku makya n'ekawungeezi n'onywayo akakopo. Kijja kutwalira ennaku
obanga wiiki emu ojja kuba ogenda otereera, togenda kuddamu kufuna buzibu obwo. Omanye eddagala eryo eryaffe olina kunyiikira kunywa akakopo ke mbadde ŋŋamba ako, onywayo akakopo ako akatini ako okalaba ako bwe kati okanywayo ku makya ne kawungeezi. Ekyo kyo kinene nnyo, ekyo kisolo tugeze kati ekyo so kinywamu olunaku onywa ekyo kimu, onywako ku makya ekitundu ne kawungeezi ekitundu. Kuba ekyo kiwanvu kisukka mu afulita kisukkamu, bwe kityo bwe kiri ddagala ligenda kuyamba okujjanjaba okusannyalala wamu n'okuzimba emisuwa. Lifumbe bulungi, nkugambye bikola bya ovakkedo, ebikola bya jjambula n'akakomera, bifumbire wamu onyweko, bigenda kuyamba okutereera ekizibu ekyo ky'olina. Jasi kunywa bunywi, nywako ku makya kawungeezi, kigenda kuba kikuyamba. Tebikaawa nnyo, mulimu akakaawa katini, kugamba siri eritiisa nti likaawa, teririna buzibu, ate mukimanyi nti yeetaaga obulamu, n'ebintu nebiba bikaawa obeera olina kunywa bunywi, bwe kityo bwe kiri. Mbaagala nnyo mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.